bolingo wazambe boleki bonene mwana yatukoze ubuyo Ibrah Kasagemanya gange to a recap of what is happening in the whole world iranga kugamba nti with me negatiddwako a professional celebrated certified journalist kati bemera nawe Ibrah katinga wano abantu webera omanyi abantu tubagamba nnyo abayimbi abo mubotabeera na magezi basuka ne balowooza nti fena tulinga bo twava buvyeri ne tugwa anti ebyabwe si bya interview oyingira buyingizi kati bagenda owulira ebitabo weebiri nga balaba n'obukofiira ne batya ne batya naye so bemera naawe birayaganya ebitabo n'obyogera kuba kati gwe nasoma naawe ebitabo bimanyi professional qualified practicing certified journalist Isaac Katen Daniels. Yes sebo abasinga go mayinga KASUKU sebo we bale kunchazaako wano naye oli otya jendi sina buzibu ndosonda Ibrah nino wano abulayo ye Simon Maseruko munene w'ekibuga era njagala ofuneyo show tuleeta aba ne Simon ekintu kino tukisime abantu bategereje jaba omanya abantu bajja ne batulaba by the way on a much more serious note kati ate tuba tetukikolera bano ba vulnerable poor bano abayimbi tuba tukikolera abaana abasoma amawulire abagala okubeera because it's been over 10 years it's 10 years over 10 years yeah almost nga tuzimba ekintu naye ogenda okulaba nti in the last 4 years wekikutte ne kitambula so kati abaana bangi bali eyo lyagamba njagala kubeera nga gwe tamanya investment obudde abantu bosisinkanye challenges n'omulala gamba yagala kubeera nga gwe ngasoma bricklaying n'omugamba muganda ng'otya tekisoboka so ekyo tugyetaaga tugituulamu ne tubanyonyolamu ne tubalaga kati gwolinamu obufaananyi edda ninayo obuvidiyo buteepu obwo bwe twakola ng'oli omwana eyafa matiya ani ono omusajja ono Roni zikusooka abakoloni ono Eddie Khan ne Dini Kibirige nga batukuba enkokola tebagala kintu kikwatemu so obalaga ekyo gye kyava kuba abantu balowooza nti kyagwa bugwi naye gwe owaaya ekintu kino kyatuwabako oba tukyakina mu ttaano ekintu kyakiina kyenasinga okwagala ku kintu kino nti buli omu mu kutandika twatandikira wamu buli omu eventually n'akwata ekkubo lye na breaking out gye yali okitegeera but most important ekyenasinga okwagala nti ate ffe tetwabeera basiru ng'abayimbi nti oli obadde naye kale gwe n'osooka n'oyitamu ate n'oyagala olemesa oli omulala oyitamu oba oli ayiseemu ate n'ayagala agaane oba ono yakajja kale ayiseemu aye n'ayagala asike gwe yayitamu wansi okitegeera so ffenna weetuli tuli bangi naye tulina group nga betwali Simon wali kubukedde akola ekintu kye tanyingira simuyingira takuyingira tomuyingira ate tekirimu nti tenatuuka eyo ate sima KASUKU wambwa ate I know ne Ibrah ali wana akola ekintu kye tanyingira simuyingira akola ekikye n'akiggusa ne KASUKU ali wali different places so kirungi owaye tusooke tujjewo abantu bano Katenda ali wobas bane Katenda ali aliwa musajja oyo yatuyirawo omubiri nga tetunnafuna yatudayitwa omubanja tumanja scroll yaffe tumanja ekyasatu kyaffe ku Star TV wali mu KASUKU black box akasonga Katenda ali yonna gy'oli ssebo oyinza obutalabika mu buntu naye labika kati naye twafuna sente tulina sente kati labika tusobola ogunu muganda kandi bino byebintu byenkugamba eno ngatto ki engatto bagiyita eno Adidas naye eno gula South Africa waliwo eno empale gye bayita batya tuwa empale zino diesel empale diesel kadeni waggulu nenyambala Echo. So they're all designers. Okay. Tuina Yusufu, tuina Kim Liazi, Abdul Spinski yakomawo, yalinga Dubai yakomawo nasembo mayanga akomyewo wano. Yusufu yagenda America. Kim yafirwa omwana we Juzi. RIP Kim Liazi. So yafirwa omwana we Juzi naye bangamba ali wa Canada.
I don't think yakomawo ziika kati Katende ali gwe sitamanyi gyali naye Katende ali respect in all aspects. Yes, aya. Oli musajja w'amaanyi waterayo omugongo. Nnyo. Bw'ofuna obudde otunoonyaako. Joel Sebunjo, Styler brother. Kati oyo yekka yava ku mugendo. Joel Sebunjo wava ku mugendo. Bwe yatuuka gy'alaga. N'atwerabira. Bazungu bano bawugula bantu. Naye Joel yalinga bambi amanyi okunkubira kasimu jangu tunywemu nakwa kati yasenguka baazimba. Is it kansanga? N'omuzungu we? N'omuzungu we. Omuzungu ye yazimba Joel yazimba. Bazimba bombi. So Joel afunira ddala ebivulu wakuba ebivulu wabweru wa Uganda. Ivory Coast, Guinea Bissau. Eyo yonna. So yo Kenzo tutamusingayo maanyi. Simanyi kuba ebintu byonna bitwogerako tuwulira biwulire. Ne bya Joel owulira biwulire. Ne bya Joel mpulira biwulire. Naye nga mulaba ku nnyonyi ng'agenda so simanyi oba abeera ageza Abidjan oba abeera ageza Wagadugu Nairobi kuwummulamu I don't know but naye kirungi gyali akya representing omanyi kisinga obukulu mu bintu bino twalinga twogera nga tugezaako ekintu kino kiggusa nga tugaa nti at the end of the day 10 or 5 years from today tulina okumenga sure nti at least we can sustain ourselves. Yeah. Nga gwe togenda kujja wange nti ntaasa mpaayo. Okay, you can get professional help. Naka interview ke njagala nina wano ka opportunity ka nsambirawo pass that is okay. Naye bino ebya Ibrah mpaayo mutwalo. Well, twali tubiganye. So ne kati leo kiraba abantu bonna baagenda Yusufu Ali Sebunjo buli omu yakwata direction ye. Ate kino ne kitambula. Tewali wagamba munne nti sebo mpaayo. Okujja kwesanga tunywe mu kabiya nga tunywamu. Tunywamu ka soda nga tunywamu so kyekisinga obukulu owaayi tuli mu mbeera ya COVID omutambuzi ono akutambuza atya John Walker anti kati ffe tulina ekintu kye twayiga abantu era kye twagala obbaga nti olina stookinga tobeera togamba nti nja nywera mu bbaala wokka newaka we wali then ekyokubiri abantu kye batamanyi ku whisky oyo tebamunywanga bbiya nti olina kunywa kumalawo omusumuludde eccupa olina oginywa ogimalewo ng'eya bbiya onywako konywedde n'olekawo mutambuzi ono wa stookinga buzito ki mwami mutambuzi gyali awera ky'oba omanya gyali stookinga for how long ne betubeera over time kati for like 3 years mbadde nga bengenda ne waliwo agamba Kasuku jangu kugulireyo John Walker bagikuwa n'ogitereka nogamba ndi ate kanteeke ewaka olwo musanze mundi ku supermarket nagamba kangulireyo whisky bwotyo kati muyina asobola okuntwala emyezi 6 nga buli lunaku oyina stock ya myezi 6 yes sebo nga buli lunaku nnywanywako abantu lwaki balowooza nti oli ambassador wa mutambuze siri ambassador naye ndi influencer oli influencer wa John Walker label check exactly red label blue label black zonna naye kati saawa eno tupushinga gold reserve okusinga so ni influencer na ambassador bintu bibiri byanjawulo kati abantu abasinga wano babawo obwa influencer aye ne bambala obwa ambassador okitegera so influencer obeera ogezaako okukozesa amaanyi go okusindika product okuinfluencinga abantu abalala bakole ki oli anywa because akulabe onywedde n'anywa because recommendinze you make Johnny Walker look adorable, look nice to drink. So you influence someone to drink. Wano mugatte wenna olowooza wakanywa tani mmekeza omwenge. Simanyi omwenge nagutandika. Omwenge tumaze okusoma? Omwenge gwe nasooka okunywa nagunywa ndi mu senior 4. Omwenge oguyitibwa omwenge? Yali Uganda Waragi ono yabeeranga busaketi ate ebyo biseera obwo busaketi nga bwa bbeeyi obwo busaketi nga bwa bbeeyi kale baka 12 kaali ka 3 I remember then kati benvaawo mu senior 5 nenyingira Royal Vodka nali olwokyusiza brand biseera nali mbeera ne muganda wange nga nva wa muganda wange ogenda ku Standard High okusoma mwami Jingo kati awo nga obwo obuntu bwali bwa oba 5 oba 10 awo nosala ebbeeyi kati awo nga buli lunaku gundi Uganda Waragi sebo yayita yimirikikamu ebyo biseera oyo w'obusaketi yayita yimirikikamu sebo nga kasaketi ak'Enkumi 3 ng'osobola okukagulamu Royal Vodka 4 oba 5 oba 6 nga tosobola kukagulawo so nosala ebbeeyi nensala ebbeeyi so bw'ova ku Royal Vodka wazaako nava ku Royal Vodka nanywa nadda ku Guinness
the power. Yeah man. Lukumu lunana meka? Awo nga ndi mu vaake yange nenywa Guinness. Nenywa Guinness. Nenywa Guinness. Actually beer ze nanywako. Gwe nanywako yali Guinness. Guinness ono lowooza wanywa tani meka roughly? Sisobola ku estimatinga. Ne Guinness twanywa mungi. Guinness nenywa Guinness. Kati mbemba ku Guinness. Nenjoka nyingi chenazaaka. Wazaka kaso. Kaso ki? Kaso milk stout. Bisera bya Semmamba ojukiddawo ngolo tufuna omulimu ngolo tuli wano tutani kati kaso milk stout yasooka Guinness yasooka Guinness naye ati ye milk stout wamunywa nentuuka nenkujjirako eno nenjiza emabega naye milk stout namunywa kasita baatuma sponsorship nembata ali wayambala t-shirt Guinness naye omwana nokola interview ku musiraamu omwana oyo kibirige kati awo nenzirayo mu Guinness nenywa Guinness kyenazaako awo sobola kyogera kuba kati ate nine Johnny Walker kati awo kwenva okutandika Johnny Walker baya Johnny Walker twali tumutya ebyo biseera nga tuga ante bay kamili yamututiisa Johnny Walker yali times have changed really. Whiskey kati ngoyo Johnny Walker was an select few people abasobola omunywa. Not because they couldn't afford it, but brand yayo nga bamukolera at the time bagagga nga ye image je batambuza marketing gundi yabo nga balaga wabagagga okitegeera. But of course as times have changed kati ate abagagga ennyo, yes they can spend, kati abantu batunda nnyo quantity in terms of sales. Kati abantu ne bakka kati red label n'atandika okubeera nti kati red label yasookerwako. Gwenzo yito omuntu wa bulijjo, black label, double black naddako awo kati awo kutandika okwambuka gold label, gold reserve, green, blue. Ku bintu bino ebibiri amazzi n'omwenge osinga kunywa ki? Nsinga kunywa mwenge. Omusawo yagamba atya? Talina kye yaŋŋamba. Gwonywa bunywi? Nze nywa bunywi. Kuba era n'omwenge nsuubira gulimu amazzi. Kuba nange ngulaba liquid form. Yeah. Olwakuba nti kale ogenda okulabamu nti bw'oba mu lunaku onywa eccupa ya whisky. Some of us don't drink 5 liters of water a day. So, yeah. Thank you. Kasuku njala tutunulire COVID-19 akoseza atya entertainment industry? Agikoseza nnyo. Abantu bagenda fenjala. Tutunulira bayimbi kati? Bayimbi betuliko. Actually, njagala okusaasira abayimbi twabateeka nnyo ku pressure. Waliwo lyagamba nti Kasuku waki oyogera ku bayimbi when something comes up oteeka nnyo abayimbi on the spot. It is my business. Business yange etambulira around entertainment. Kati baagala mboteeke bannamagye ku sport? Sisobola teeka bannamagye ku sport kubanga it's not my business. I know. Kabeere ba MPs yes osobola as any other human being, but my core erimu entertainment and music. Now twabanyigiriza nnyo okubagamba nti donate naye ekisooka abayimbi baffe bakoddo nnyo kyekisookerwako. Ekyokubiri tebalina. Waliwo ekyokusatu? Tewali kyakusatu. Bimala. Bibiri. Bakoddo nnyo ate tebalina. Because kati bw'obatunuulira most of them move around disposable income nti omuyimbi omusanga n'omuwa million deposit nga million olina gimuwa esigaddeyo eri. Eyo million neetasukaawo waabadde. Wogimuweredde? Because of course balina abaleebeesi, balina families ze balina okuliisa. Ate abamu bakwana nnyo. Kati osanga omuyimbi omu ng'alina abakazi nga 4. Buli omu nga yamupangisiriza ennyumba n'agifanishinga, buli omu n'amuzaalamu. Kyokka ate ng'alina ne main wife ewaka. So times are hard now, especially for them. I feel sorry for them. Feka tutunuulira omusaala amidst other things that could bring money. Omanya nti kale omusaala beguba guzze if you're earning, let me say. Nekirala kati mu mbeera eriwo abakola ku TV b'olaba kati be ba essential workers. Bw'otalaba ku TV yomanya shoye eyongera kitono ku TV kwakola nimbye yongererezaawo tolimbye baagaiti bw'otalaba ku TV tebalina nnyo mugaso. TV oba radio esobola okugenda mu maaso nga tebaliiwo okitegeera kye ngamba. But kati abayimbi kye bayimbye I think
kyetwandisinza oba demandingako because their core is to inform and entertain. Period. Naye ekyokubasaba ssente tuyinza okuba tubasindise nnyo kuba kati ngenda ku example babebekulu nabo tebalina ssente kati bakusaasira ababadde baziro okujjako mayinja ayiza okuba yakyalina ku ssente ze yafuna naye kasajja kagumu nnyo mayinja mugumu nnyo ku ssente naye mayinja ono ndabanga bamafiya bakuba omukube ate kati ebyo byonna byogerwa kati nze mayinja ensobi gye yakola mayinja yandisirise olaba walukagga bagezaako nnyo muteeka on the sport walukagga simayo ogenda mu state house biki n'alekerawo okukola interviews n'akiggalawo kuba yamanya nti interview yonna enejja bagenda mumubuuza ku ebyo ebintu kati bano ono mayinja yafuna gye bayita guilty conscious n'ayagala okuclarifyinga okitegedde because information eno eva mu bakyalibe bennyini ffe tetubeerayo ng'agenze nga bamuwadde emmotoka tetubeerayo naye era bakyalibe be bakugamba ogenda okulanga story gikolaboratinga wano ne wali bw'okuba munda musosezo gye baabadde ne baga nti nedda ssebo omusajja twamukoze eki abo abantu bakyalina omukisa gumu era ngamba nnyo abo abantu abagende wa Museveni ne balya ssente bakyalina omukisa gumu nti Museveni ng'omuntu tayagala kubajjayo okitegeera ate era ne bana babeerayo bahandlers be alina akafaananyi ako ng'omuntu agenzeeyo kimuzibuwalira okukafulumya kuba I think yabagamba you know what mubireke but that is part of how they keep power. Njagala tunulire Kasuku ogambe mayinja mugumu nnyo wanji mugumu nnyo ebbanga abantu abo olaba lwakuba nti misacho namunyigira nayo muganda wo tondetire byaki muganda wo mweddira lugave kuba nti kati oyo olugave nalubaddiza ne grupu yaabwe nenjivaamu kati weddira nze neddira lugave naye nalubaddiza siina muntu wa lugave n'omu alina kyasobola kuŋŋamba era ababiri abankubira essimu beemanyi nabavuma nga balugave nga bagendamu ebyokusondasonda ebibasonda navuma abo ne mbateeka wali nabavuma ne mbawemula tebaddangamu so but ng'oggyeko ebintu ebyekisiru bye yeekozaakoze ebyo kubeera tuli kwani kusamisa kisamakula omusibe agaba ssente is a nice guy okay ayinza okukwata sinza kivugira nnyo ku ssente but he has a giving heart omutima gwe mulambulukufu mwerufu si mulambulukufu wanji omugabi omukono gwe temuli obulambulukufu eno ku bintu bye bankola abo abaana nga baagala bangobe ku mulimu si mulambulukufu naye nga omukono guta mwangu ku ssente n'okugaba ebintu n'okuyamba abantu that's why esi owulira ayanguwanyo ogenda mwezi okoozi onabadde baatitulabe mayinja wonna omugatta ebbanga lyokoledde mu mawulire wakamulyako ssente meka ndowooza emitwalo 10 wakakolera amawulire emyaka emeka kati guno ngenda mugwa mwenda ndowooza so buli mwaka n'omutwalo gwako ezo sente yazimpaako yalina ekivvulu by the way saazimusaba yalina ekivvulu ekyo MTN kyeyasponsa nga wakiyita sente yayambala bino ebintu bya kalicho okijjukidde oba wakiyita sente oba kijjukidde yali africana Africana nampita awo ku ewaya we yali nagamba nsaba nkoleko interview bikine okay kale ntumukolako interview nali twali tukyali oba ne wano nakwokya nali ndi awo out of the blue ngenda nampa eky'ekkumi neŋamba wazetegereza nga tezirina buzibu bwonna nazetegereza nze kati kyoba omanya kati kino kankikubulire ffe twagumaguma dda Ibrah era nze nakulembera olutalo lwakuba nti tewali yavayo ga nti Kasuku nansaba ssente ffe twakulembera olutalo olwakuba abayimbi abaali batandise emboozi ey'ekisiru mbu yansabye ssente nkuba oluyimba lwe nze gwe Simon ebyo ebiboozi ebyo ebyekisiru ffe twakulembera olutalo olwabakuba because yes you're saying the man is asking money from you your TV gyakolako yiyo oba gwe wagitandi gwe wamusomesa kale gende wananyini TV yakukwata akuteekeyo akubira oluyimba ekyo ekintu nakinyonyola abayimbi nti it was just times nakati sente zikyatambula abazigaba naye it is about relationship omuyimbi no okitegeera ogamba nti bano abateekawo embeera mu nze bw'otampaka kadde sijja kukolera kyoyagala abo bomba nenya eyo klasi ndala ate abo babubbi naye omuyimbi yenna olina okuteekawo embeera because this is publicity gye babeera bakuwa
omuntu okukubira essimu kiringa waliwo omuyimbi gwe nagamba nga alekaana oyo gayanta ne mugamba nti the fact ekikumidde Bebe Cool Chameleon Bobby Wine on top creating kye bayita top of the mind awareness dominatinga business eno n'amawulire for 5 years kati olunaku lwaleero n'omwana ayingira obuyingiza amawulire bamubuuza amannya nga mu mboozi yawe example akola ki kyokka kimala obbakubira mu business nti nebe n'aba Ibrah oli ayagala nti twagala tuyimbira kwanjula nigwe twandireese ogenda kwesanga oyogera ku Bebe Cool because maybe alina obuyimba bwalaavu wesanga oyogera ku Bobby Wine oba Chameleon kati omuyimbi ne maga nti you have to capitalize on such things naye buli we mudda okubeera nga ku makya TV 3 zikwogeddeko kyekifudde full figure kyali abantu balowooza nti full figure mulalu biki President yokuyita full figure teyamala gamuyita full figure yagenda ne yeefuga amawulire emyezi ng'ena nakuba abasajja balina n'abazeeri nga buli waka kati balina bamanya nti omukazi alina amaki na kati akyali mu mawulire avuga kintu kubeera nti oli mu maaso g'abantu abantu tebakwerabira naye kati oli omusanga n'atandika okukubagana omusajja najja nansaba ssente n'agamba y'emboozi eyo buli muntu gwe nagiwulira ng'oli ng'agitwalira boosi w'omuntu tugenda mukuba kati tebakyaginyumya njagala tutunuulire who are those artists you think are vulnerable in this situation of COVID-19 who you think might not survive unless they get help somewhere somehow bangi abayimbi bangi kati gwe tutandikira wali ku kubeera nti be bayimiriza ebivulu na biki obatunuulire nga bwe baavaayo bangi. Actually, you could say all of them because ngabe nkugambye nti bakola ya leero mere ya leero kati n'abalinawo obuyumba bw'abapangisa ogenda okusanga ng'omwezi abukuŋŋaanya mukale miliyoni katugambe 10 but what is his expenditure nga azayo abaana ku ssomero ate n'abapangisa tebakola ate kati n'abapangisa nabo tebakola uyo president yagambye mubaleke bino bye binaggwa tujja kukola ki so almost all of them as long as takolera musaala abantu bokka kati abakyasurvivinga be bakolera omusaala salary earners kati nawe banatandika okubatemako ne babasemu omusaala biki nawe they will feel the pinch okiteeka kinga naye abayimbi baffe abasinga omanyi nti abayimbi baffe bano balaba omuyimbi amala ekivvulu nga kyaddeyo Friday leero Friday n'omuntu baba nga talina ssente kiva kuki ati kati gosoko tundi ababeetoolodde omuyeye wolole abayimbi abasinga kati ebivulu babikola kutuusa mukolo gw'okimanyi ekyo wolo yadde akyogera juzi nga nti akirungi kati akyogedde kuwaffe tubakyogera abamawulire tebatwagaza bava mu bivulu ebyo ng'ekinene nnyo ze yataddemu zajjamu kyabula nagamba abamawulire olusinemaga nti awala babeera babanja abayimbi nakukolera publicity nonsuubiza olusi omugano nga amanyi omuyimbi muleke kuba kati ffe ebivulu tubimanyi ojja nolaba abantu ojja nolaba African eyo ng'egendamu abantu 50,000 actually ne 50,000 nyingi ng'egendamu abantu 3,000 ku mitwalo 2 size miliyoni 6 kati n'osooka obalamu expenditure ye yokka gye yataddemu KCCA esigaze 10 ne permission banners biki netwalako 5 nema etutteko kati onoolyoka odda ku bulango vision negga njagala miliyoni 25 nkuwe full publicity kati ate nga kati we tuli tokyasobola kugamba nti ntadde ku vision kwokka onoteeka ku vision oteeke ku NBS oteeke ku Star UBC oteeke ku Spark ezo TV then ogende ku radios balanti kati buli radio on average oteeka wakakadde kamukamu Kasuku njagala tutunuulire embeera eno olwaleero gye tulimu abantu abayimbi ba creating awareness through music ennyimba zino gwoziraba otya wazirabye otya oba tezinnakutuukako ezaakutuuseeko ziraba otya ennyimba zantuuseeko nadde nasitwasooka ne tulowooza nti because maybe it's about corona tusobola obbaleka they are trying to sing about those things naye bwogera n'owulira ennyimba nga heal the world bwogera n'owulira ennyimba nga Africa is it Africa for the world for Africa bwogenda n'owulira ennyimba nga luno lwa Slim a little bit of love otuuka n'obagamba nti mukireke kuba ennyimba z'abayimbi abamu ate zigenda kutta abantu
nina we natudde soko pozingemu nempulira oluyimba nemmaga goberi yandaba nga teri nennyongera nenzigalawo neneggalira nzenna nennyongera nempulira oluyimba nagenzo dumaliriza nga nkaaba maziga anti kyekyo kyenkugamba nti saawa eno kati ate abayimbi bandiyimbye with guidance from therapists okitegeera sebo nomaya message kijofulumya kale kyatuyambe balekeddawo biyimba ebintu ebyekisirusiru abayimbi balina okuunderstandinga nti tomala gayimba luyimba for today okitegedde waliwo abagenda ojawulira August September nga waliwo be bayise actually katunulira Bobby Wine. Well, Bobby Wine here because of his stature and everything. Yagenze. Nenga nayo oluyimba iteno nyuma. Ola Bobby Wine. Atanga abantu ko basibidde. Abantu kyabalusibiddeko. Abagaba is propaganda. It's propaganda. Kibi ekya kiri mu luyimba lwa Bobby Wine Kasuku. Kati yarogedde bwogezi. Teyayimbye. The message is good. Nena yagadde nnyo gundi subtitles wansi wano. That is okay, but so for a person who does not have a TV. Okitega kyengamba. Now, what is the shelf life of that song? Okay, oluyimba lwa Bobby Wine tulutadde lufu tuyu tutunulidde corona distance. Message nnungi, production eri poor, beats biki byonna bifu. Tutunulire corona distance Bebe Cool All Stars. Mu nyimba zonna eziyimbirwa lero oluyimba lwokoluliwo because owulira lukuwa groove ne message and that is what the music is about. Abantu balina okubeera nga bali entertained and informed. Most people are looking at information, they are not looking at the entertainment. Kati oluyimba olulala olwakoze ekintu ekirungi lwakwata banalupushinga agenda wa luyimba lwa Bugembe n'Amoti. One, the collaboration ojiraba very weird. Everybody would think, what could a comedian and a pastor be singing about? Then Neriba Boruya, the humor in it, Amot Charita. Then on Nasgaza serious part. Do you know Limbala Ebigenda, B2C, John Takawalia? That would the call. It's an everyday song. Gemazima Ebigenda mkwano gwange, but it's an everyday song. There is nothing unique about it. Actually, the only unique thing about it is Luina Joanita Kawalia. Tuina Eddie Yawe, Lydia Jasmine. Bulijjo. Waluliddemu. Naluliddemu. Olimu Abafrigo abani. Bonna wana kye baakoze, the message is nice. Now, kiringa kubeera nga kati nkankuwa example. Kiringa bw'olaba progress. Progress motoka nnungi. Benzi y'omu China. Munda. Wabweru motoka ya bulijjo. Okitegedde. Ate nga wabweru wasikiriza okugenda mu. Kati bw'ogikwata n'ogiteeka no progress n'otekayo ne Benz eri mu mwaka gwa specifications za progress bakola because progress bakwata kwasi Benz ne bagamba tukoleddeyo omunaku ekintu ekyefaananyiriza Benz. So on any other day on any other day nobody is going to choose the progress over a Benz unless of course because of the money. Kati abantu abasinga bayimbye bakoze progress kyekola ekyokufa ku munaku. Message nebeera nnungi but they need to put the bit of entertainment. Njagala tutunulire waliwo ye n'akibawa ekidongo ne message otegera kyeŋŋamba. That is the difference. Tutunulire essala ya Misa Kisemakula n'oluyimba lwolo. Kati byebimu ku byenjogerako ebijoleetera abantu depression. Yes, at this time tetwetaaga nnyo things that depress. Neko station baatugamba mwogedde ku corona because you see kiringa siriimu yajja naye mwe byaleeta stigma. People created a mystery about AIDS ne bakifuula nti siriimu akutulako obusu siriimu sima yakola biki okitegeera ne creating a mystery ne balaga nti kintu kya naggomola. Kati research balina ekintu kye baleese nabo they are making COVID look like oba ki. Kati kyabola abantu bookya abantu abalina COVID naye ng'olwedde yo we mumukwatira okumutwala nti mumutwe already naawe obeera obukoze eki ofunye depending on your immunity. Now they are making the disease look mysterious. They are making the disease look like oba ki oba otegera kyeŋŋamba. Now kati ebyo tetubyagala. Kasuku, how do you spend your day in such a scenario of such a pandemic? Kati nga leero nzuka saa 10 ne bankima gye nkolera
Emmotoka yo wagiwummuza. Emmotoka nali bali bagenda na kompasitika naye nenga nsijja kwawukana n'abantu. Omanyi abantu baffe balina ekizibu kimu. Be bamanya nti olina sitika ku mmotoka. Ojja kulaba bagikusabiriza. Mpanzirukeko wali. Kati oli bw'omumma ekyo nakyo ne mutandikirawo beef. So nagamba kansigaze emirembe gyange is my car. Nengi parkinga gyeri ewaka. Kati bankima nenzija nenkola bwe mmala okukola ne banzizaayo ewaka. Benzirayo ewaka Katonda nyambye I'm one of the few blessed people. Nina TV nga 3 ewange. Nina internet. TV zino 3 ziraga ki? Hey, are you monitoring some products? TV emwe mu kisenge ekyange. Bino nabyo mukazi yayimbako TV yo mu kisenge. Emwe mu kisenge kyange. Endala eri mu ddiiro. Okitegedde endala eri mu kisenge ky'abaana. Kati saagala muntu aŋŋamba nti njagala kulaba katuuni nga ndaba TV ndaba mawulire. Okitegedde because TV kati miliyoni ya mu kitundu ng'ofuna flat screen 32 miliyoni 3 ng'ofuna 42 or something like that. Kati bw'ofuna omukisa okufuna ebintu ebyo ng'obyetuusaako. Kati eno olaba eno bino ebintu bya corona bina kye bituyigiriza bulijjo abantu abagamba mbu TV 3 zikola kyewaka kati gy'oli ewaka n'abaana bo. Mwana mwe abaana bagala laba katuuni olina kyoyagala olaba mukazi wa alina kyayagala olaba. Okitegeera. Kibeerawo ekyo n'okikola ne kiggwa. Ne internet n'ogikola n'ogiteeka ewaka. So olina kyoyagala olaba ku neti bano modulo Netflix biki n'ogenda n'okola ki n'olaba. Then olw'eggulo tubadde tutambulamu. Ebyo omukulembeze w'eggwanga yabiweze. Omukulembeze w'eggwanga yabiweze. Tubadde tutambulamu mu area ya Fomo. Kati tubuuka ku miguwa. Ne tuvaayo ne tutuula ne tunyumyanyumyamu awo ne ba neighbors just to catch up. Obudde ne buziba. Ne tugenda ku kirala. That's basically my day. Of course kati nina ne website yange mbeera I be updating. www.bigbangnewsug.com. Yeah man. Website yange bigbangnewsug.com. Oteekako awo no updatinga no ebice ebigenda mu maaso mpola mpola. You keep yourself busy. N'olaba. Thank you. It is unfortunate omuyimbi waffe Kenzo akyalaalidde Ivory Coast. Kiri unfortunate. Kyokka challenge gye nadde ndabye mu bintu ebyo. Omanyi waliwo kye bayita okubeera nga weeyagala nnyo. Kati nadde ndabye abaana bawanika ebipande esima ya Kenzo bamukomyewo Kenzo beki. One, it is unfortunate yasigalayo because everybody needs to be home. Saawa eno olaba ne booberawo bezimbalala wadi nga tosobola kutuuka wawo kuba kati jjukiro oba kusuza. Tosobola kukwetaayaya nga bw'oyagala olusi oyagala oteeka amagulu waggulu tosobola obitegeera. So it is unfortunate. Naye yali agenze kukola ssente ne bamuggalirayo. Kiri unfortunate. However, the drama surrounding that stuff sikyajagala. Nagikoye. At one time batugambye COVID emukutte. Ate oli n'agamba eya breaking news mbu corona amukutte. Yali ku payroll ye nga balanga ekivulu. Kale ne bavaayo mu bakyegaane. Kati ye n'avaayo n'agamba nti si bituufu naye ninamu ulcers. Nze kyensaba, we need to understand. Is that BS? For me, I find it totally uncouth and barbaric. But it is unfortunate taliwo naye asooka agume. Okitegeera because you see kati wakati wa Uganda ne Ivory Coast waali omanyi airspace clearances ze balina ofuna. Kuba oli asobola okubeerawo ye ng'agamba ayagala akoleyo rekodi mbwe ennyonyi yamukima direct n'emukomyawo. Bisobola okubeerawo bantu bangi bakoledde naye tusooke tulowooze nnyo. Waliwo n'abaana abali stuck e Dubai emirimu nga gyaweddewo. You feel sorry for them. Njagala nange bakomewo naye ate bakugamba threat gye bapoozinga mu kukomawo eri high. Okitegeera kye ngamba. Waliwo abamu nga omubiri gujja kulwanako kye gulwanye bw'otuuka erage nti olyoke bakute after 14 days ate olwe 16 obulwadde bukole ki. So agume. Things are not hard anyway everywhere because you see kino kye tulimu tekiri nti kiri ku Uganda yokka, kiri mu nsi yonna.
It's world over. Deputy Governor of Bank of Uganda gwe balonze. Parliament yamu approving the ku internet. He's in New York. He cannot come back to start working. He can't. So, Kenza agume, bino bijja kuggwa. Whatever time it will take. Choka maybe kyeyandibadde asaba government. Era kyetwagala osaba government ekolera abantu bonna abali stranded outside Uganda. To liaise with embassies za Uganda eyo. One, abantu abo balabo babasobola okugenda ku embassies ne babeerawo. Naawe obubudamu. Then babaweereza obuyambi. In form of money, bagende in those respective countries, bagule ebyokulya n'ebyokunywa, basobola obbeerawo for this meantime, then bebigwa, of course government baba n'abakyayagala okudda, ebakwate ebakomyewo. Ekyo kive mu ddiiro. Otherwise, tewali nnyo kyendaba kiyinza kukolebwa at this particular time and moment. Lastly nga tuwunzika, tetulina kugenda nga tetwogedde ku luyimba lwa Chameleone Bolingo ya Nzambe. Bolingo wa Zambe. Bolingo ya oluyimba lwa church mu bakatoliki tuluyimbira ddala. One idea gye yali atutte nungi kwa katolaa ne King Saha naye oluyimba lwa gospel yayimbye. Kati abayimbi abalowooza beyond COVID be bali mu kintu. Era kati saawa eno omuyimbi n'afulumya oluyimba lwa gospel oba oluhiiringa ezo ennyimba bezityo. Katonda n'amuwandako eddusu ne lutambula. Agenda kuba mu ssente. Okitegera kye ŋŋamba. Naye Chameleone oluyimba yaluyimbye bubi. Padman oluyimba waluproducinze bubi. Yes. Because you see, for until Chameleone wa 2000 I think 17 eyakamuko. Padman yali ng'amukolera ennyimba before. Nga zonna zitambula. Some of them were copy and paste, others were, but they were good songs. Ng'oziwulira. Era tetwagambako nti Padde takuba nnyimba bulungi. However, inspiration ye yakubanga ekintu nga wali okiwuliddeko. However good it was, that was what so oluyimba luno Bolingo. Kati luno oluyimba challenge eruliko eryemu. Tebaaluproducinze bulungi. Bw'oba oluyimba olwo waluwulira because see challenge y'oluyimba ng'olwo baba aluyimba kati nganze ku myaka gyange gye nnina I've listened to oba naluyimbako mu kwaye kabojja nduwuliriza for at least 22 years. So olumanyi ndumanyi kati question yange eri nti kyanjawulo ki Chameleone kye yaleese mu luyimba olwo kye sitamanyi tekiriiwo. Eddoboozi lye erya bulijjo that Boa does in that song temuli harmonies breaks tezitambula bulungi backups nfu otegera kye ŋŋamba. You imagine omwana wa kwaya ayimba oluyimba olwo nga baluyimbira mu solfas do re mi fa sol la ti do D1 S4 S1 bottle ezo notes gwe n'olukwata n'oluyimba flat at least yandiruyimbiddde mu notes mu solfas. Yes, kyenjagala Chameleone akole nga tebana shootinga video ya luyimbo yawedde. Okay, now that's the biggest challenge. Kyenadde njagala bave minute yagamba simanya ewa Congo balwagadde because it's Chameleone. Ivory Coast lukuba, Guinea Bissau lukuba, Zambia lwatu. Because it is Chameleone singing it. Okitegera kye ŋŋamba. But abalutegeera they know he didn't do a good job on it. At least yandifunye harmonies aba backing up nga they are sweet. Ye n'asigaza ekiroboozi kye no maaso naye ng'owulira emabega owulira oluyimba lwa Juliana Kanyimbe. Yeah. Do you know that up to today you listen to that song and get goosebumps? Because owulira nti baaluwandiika bulungi baaluwandiikira mu notes oluyimba lugenda luprogressinga. Oya abantu banyonyole goosebumps show ya Luganda. Olutiko ola nti oluyimba lugenda luprogressinga. This is oluba Chameleone luli flat okuva olutandika paka we luggwako. Mpaamu akapera ku luyimba olukadde lwa church mwaluyimba nga mutya. Da na 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 na. Chameleone agamba atya? Na 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 na. It's a flat song.
tewaliwo kyanjawulo kiriro. Oh, lastly nga tuwunzika. South Africa yakuyise etya? Kale olire ebintu by'okomezaawo sawe. Naye nga nzirayo n'omwaka guno. Esebo bino ebintu byonna ebiggweera nina okuddayo. South Africa is a very good country, but Uganda is still, yes, and wane waffe kuba wano waffe. Naye nga it's a very good country. It is a country ndowooza singa obeera ogenzeeyo nga olina omulimu sure. Ofunye omulimu, ogenda kutuukirawo nga you have a job well paying, olina woosula si byakuyiiya bakufunidde apartment biki. I think it's a country you could like to live in and enjoy. So yakuyisa bulungi? Yeah, very good country. Naagala nnyo eri ewaabwe, by the way, they are big on fashion, entertainment and food. Bintu bisatu. Okay. Kati omwaka guno travel profile yo travel arrangement ebadde tubadde ogenda mu nsi kinansi ki? Guno mwaka mbadde nnogenda ko America. Mbadde nnogenda ko South Africa. Waliwo conference y'abamawulire ebadde ina okubeera bangambe ensi bagita atya? Cyprus. Is it Cyprus or Switzerland? One of those two. Gye baali batuweerezaako invitation nga tulina okugenda, then kubaddeko ne trip ya UK in relation to some of the jobs I do. But you know, saawa eno kati ebyo ebintu byonna bibeera biyimiridde. Actually gundi ebadde esooka ebadde as early as May. Eyo yafudde because kati tewali kintu kisobola kubeera nga kitambula. Kati awo okujjako ezo ebyo ebintu ebiyingira mu October, November awo. Embeera bwe liba eteredde? Embeera gyatereera by pakati economies ensi ezisinga zitandise okutereera. Wadde kiri siro ogenda olaba numbers ze baripotinga zikka. Kuba manyi kisinga obukulu nga bwe batugamba tulina kusigala waka. Ekitugambisa okusigala ewaka nti bw'okololera ewuwo oba bw'owulira nga bukutwala, b'oli nabo bajja kukuba essimu oba gojja kukuba essimu bajje bakupiikinge, ate ne b'oli nabo bonna babakarantiininge. So nga ate bw'osalawo okutambula ogenda kugabirako oli ogabireko nze ogabireko n'omulala, okitegeera kye ŋŋamba. But most countries now are containing kuba ensi zaggalawo totally. Kuva ku airports, sea borders, buli wamu porous borders zonna ne baziggalawo ne bagamba abantu mubeere waka. So ensi zitandise recoveringa, but of course abo balina weak immunity biki bo batandise okwonoka bafa. Projections ezisinga ziraga nti mu June the world will start working again. Inshallah. June. So bwe babeera balinayo lwakuba kati kibeera hard. You know, after June omuntu ng'otudde okuva March. Those are literally like what, 3-4 months. Obeera olina ebintu by'olina okugattawo bingi nnyo kati manya nti companies zirina okurevisinga budgets. Abaali babooking ebintu balina okureschedulinga. So most of those things may spill over. Abantu otereera obulungi. Actually the world okubeera nti kati eteredde bulungi tuddeyo ku almost kye twaliko kiyinza tuyingiza 2022 projections. Okay, tetugenda kubanga tusukkawo wano. Emboozi yaffe ne Kasuku awo weekomye. Njala kwebaza abatugoberera ku mukutu guno, mwebale nnyo mwebalire ddala. Naawe Kasuku njala kwebaza obuddebo. Sebo. Naye tulina okukwata gundi eri ng'erimu Simon Maseruka tugenda kunoonya mu bbanga eritali lyawala tutule naawe tunyumyemuko. Abantu babadde baŋŋamba tukolereko Kasuku interview, tukolereko Simon interview, naawe funakolako interview. Kati tugenda kunyumya gyenvudde waffe. I think it makes more sense. Yeah, it makes more sense. Abantu bategeera ekintu gye kivudde. N'abalala bapiikinga inspiration. So tujja kumenyera tuleese bayimbi ki, tuzizzaayo baani, tukuumiddewo baani, because there have been many artists, of course. Yeah. Bangi nnyo. There have been so many. Yeah. Over the years. Lwakuba abasinga ate be baatuuka eyo ne balowooza ensi yatuuka, nze sikyasobola kuyamba muntu bannaye. Waggalawo okuyamba? Nava ku nsi nyamba, era nze kati omuntu gwe mmanyi ate simuyamba. Ne be nkusanga enjala ekuluma akiri nsanga bano ab'okukubo ne mmuwaayo ekyebiri. Naye gw'omanya amenya. Kuba problem eriwo with people, you know, they never appreciate. Omayite waliwo ayinza obutasiima n'ate waliwo ayogera.
oli nakwogerera amafu nze mbalaba lwakuba nti nze ndi mugumu nina abantu bendaba oli nakunyumiza nanga omusajja oyo omulaba namuyamba nakola bati ne bati ffe lwakuba twaguma nze oyinza okunkola ekintu obulamu bulina osigala nga bugenda mu maaso nze sirina bintu binsika kunziza wansi bemba sikyabiina bensonga benti mba ŋŋenda era ne madamu namugamba madamu bw'oba omanyi nti waliwo ekintu kyonna kyonna ky'osuubira okuba nti gwogenda kikola nze onsike wansi awo wetukoma nze siyomba na mukazi siyomba na muntu bemuga nti kino kyekirina okukolebwa wadde mbo kikola oba okundeka one of those two kyembera ŋŋambye nti kikolebwe kyekibeera kirina okukolebwa era abantu olina obagamba Ibrah kuba ffe wetwajjira abantu baatukuba nnyo abaana baatukuba era ojjukira nga mbagamba nti mumanyi Simon oyo muga mulina okuguma be munadda mu byaki temujja yitawo so abantu balina okusooka ne badevelopinga thick skin n'ofuna lo n'ogamba ekijja kijje effe twasibasiba ddalo tokimanyi aino Simon Maseruka tugenda kubeera naye mu bbanga etali lyawala tunyumye gyenvudde waffe mu COVID-19 ono tulaba gye kiggwera Ibrah Mukasage manya gange alongside Cook was Banga Ocampo loudspeaker Sema nengene tatani Nicholas mubeera bulungi mweraba akatoko Ocampo loudspeaker